ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Okay, mbabuzaako mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media, mwasuse mutya, mwasibye mutya, okusinziira ku time gy'olabirako video. Oyinza oba oli mu kugiraba nga gw'ogenda ku mulimu, oyinza okuba ogiraba ovuddeyo ku mulimu, kyobola tukubuuzaako mu ngeri eyo. Tubeebaliza ddala okubeera nga ku YouTube channel zonna zonna eziriko osalawo okubeera ku Unique Media, n'obeera nga ate ogigoberera n'okuliriza ebigenda mu maaso ku channel eno. Lwaki? Oba oliawo ebintu ebimu ebyogerwa ku channel eno biyinza okuba tebinyuma, biyinza okuba tebikusanyusa kimala, naye nkwebaza oba olekawo channel ziri zonna ezirimu oba oliawo ebisanyusa omubiri, n'osalawo obeere wano. Tukwebaza, tukwebaliza ddala. Ntumira abantu mwenna nga muli mitala w'amayanja, ntumira abantu nga bali mu nsi ezituliraanye, ntumira abantu nga muli mu Uganda muno, naye ng'emirimu gy'okola bakutulugunya, tebakuyisa bulungi, naye ng'otwala obudde okuteekamu bwediset at least n'owuliriza Unique Media nga okola emirimu gyo ng'ab'omu kiyumba eri mu UAE we bakola. Samike ge mannya gange, sirina buzibu oninnyako n'ogenda, sirina buzibu. Era nga ankomyewo omukyala gwe nnyina ku set si mupya, nasooka omuleeta video yasookera ddala. Abantu bayomba nnyo, wanvumya, naye gye twagenda okumaliriza nga basinga batandise okumutegeera, era n'abamu emabegako badde bambuuza, omukyala oli yatukola bulungi, omukyala Farida yatukola bulungi, onaamukomyawo ddi? Naye munnange Farida nga gyali wala nnyo ne gyendi. We yakomyewokko ne ŋŋamba sisobola kusuula kyansi kubanga simunoonya akampeeyo akantu ng'eboogera ennaku zino. Omukuba oluseke. N'oluseke era nva wano ng'oluseke era omumaze oddukuyisaamu ng'abalala tebannajja. Farida, Mukama yeebazibwe. Amiina ssebo, Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Bigenda biteeyo gy'obadde kulikayo?
Mpola mpola Mukama mwebaza. Omanyi okuva mu nsi ezo n'okomawo wano ku butaka. Ewammwe we bakuzaala. Ewaabwe tekiba kyangu. Obaddewo exactly olumu nkubira nze ntambula nze nakimala Sami ky'obumanya. Anti kati aba weewaanye. Tekingana Mukama abikoze. Mukama yansumulula first of all nenfuna empapula ze Netherlands. Ndi mudaaki. Era there are only 2 options. Is this ezisinga? See only 2 options. There are more options kubanga waliyo okufumbirwa. Osobola okufuna omudaaki n'omufumbirwa. N'ofuna empapula. Osobola okwewaayo. Nga Uganda ewali obutirabaga. Politics. Abamu bagendedde awo mu Nuupu biki. Nuupu, Besigye, biki abo bonna osobola okufuna empapula. Abalala mpozi ekyokusatu ki? Bufumbo, politics n'obusiyazi. Busiyazi ndi musiyazi. Yes, kubanga wano jukira jjajja waffe yasigning etteeka. Yes, kati eri osobola oddikozesa for your own advantage. Abaana balikozesezza. Yes. Balikozesa lwakubanga ffe twabikola tetumanyi Katonda. Era nsaasira abaana ab'omulembe guno kubanga bw'oba omanyi Katonda tekyanjawulo okikola. Era abantu abasinga abamanyi Katonda nga yali erokoka n'agenda omanyi bagamba ekibi kifuuka kibi ng'okikoze okimanyi nti kiki kibi naye waliwo abo abakola ekibi nga tamanyi nti kibi okitegeera. Ffe ffennyini ffe omusango guba kubanga already ebintu byonna byateekebwa mu nsi ey'omwoyo. So w'okola ekintu ng'omanyi nti kibi n'okikola ng'omuntu omulokole staunch bw'onojja e Bulaaya ne bakugamba weeweeyo ng'omusiyazi ate ng'omanyi that is an abomination to your God. Katonda gw'osinza ng'oli mulokole oyogera mu nnimi ng'oli mulokole owulira omwoyo kiba kijja kuzikwalira. Kati ffe bye twabikola tukyali ki? Mu nsi omanyi osobola okukola ekintu kyonna okuyitawo. Bakugamba erinnya likolebwa kiri mu bubi oba mu bulungi. Okitegeera? Eri it is survive for the chi. Survive for the fittest. For the fittest. Oyina okozesa amagezi. Oyina okubanga oli sharp. Wano webagaana n'okola wali webagaana ogira muyitawa. Bayibuli egamba nti mubeere bakujjukujju ng'abaana baki mu nsi obukujjukujju bungi wano webazibawo ng'okukola ewala naye ano mu bulokole tubeera limited era nsaasira abantu abatannafuna bambi empapula. Nyina gwe mmanyi yava wano nga mulokole n'agenda okubuulira enjiri n'abulirayo situation yamala emyaka 2 nga tazifunyera yakomawo. Yali afaaki kati anti kubanga nze I can imagine jukira yagenda amanyi yagenda mu bulizi wa njiri atuuse eri yetaddeko ekyobusiyazi. Okitegeera bagenozi batabikola nawe batazuula ensi ey'omwoyo yennyini sitaani akulwanisa obeere mu system ekwatira eyo. Jukira system yeeri tosobola kubuulira njiri tolina kyosobola kukola kasita time ye eggwako ezo 2 weeks ze bakuwadde. Jukira weetadde mu kintu already Mukama yali akutemedde ekkubo otandika okutambula amawanga kati yewe yagenda yabula. Kati awo obose ki obose era nkubiriza abantu bonna bagenda mu nsi ez'e Bulaaya nga muli balokole bannange musigale ku mulamwa kubanga ojja kukudduka ku Mukama ate newa sitaani bitabuke ate nga bwakukuba kibooko. Okitegeera sani mukubi tomumanyi mpozi takubanga mwe mukyesiimye maama anti mbadde mmanyi oli akuba mbadde manyi oba kyaliwe takkuba anti kati kyolina kyogaba sitaani ayinaki. Farida buliza ku bantu ba Unique Media Mukama yebazeeko waliwo omwami omu evangelist ali mu UK eyo
yaŋŋamba obujulizi bwo n'obubaka bwo bwamukola bulungi bamuyita Richard so oba omubuuza naye Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda mwami Richard nkutumidde nnyo njagala nnyo abooluganda aba appreciatinga nkimanyi abantu nagendako mu comment section nendaba abantu nga bayomba olw'ennyambala gye nali nyambadde ate nga nakikola nkigenderedde era kwenzira sooka obuuze nakikola nkigenderedde ekitegeera twambala ebintu nga tugenderedde temulowooza nti buli ajja mu kamera nti it's a coincidence okikola ogenderedde oba okigenderedde olabe okitegeera kati mu bulokole muno tulinamu abantu abato naye wawuliriza lwakubanga abamu wawuliriza kati ni walaba ennyambala nga dduka so n'otawuliriza magezi n'otamanya tubeere abantu abakola ki abawuliriza lwaki omuntu akola ekintu kyaba akoze eki nali sikunamye nali ndi decent naye lwakubanga oli bamusomesa toyambalanga empale gye nali nyambadde yali y'abakazi esooka obuuze Farida Mukama yeebazibwe mbalamusizza mwenna abantu ba Mukama baagala nnyo ababakkiriza erinnya lya Yesu abamukkiriza nga kabaka waabwe nga Katonda waabwe bannange mbalamusizza mbaagala nnyo era buli alina by'ayitamu bannange it is well ebyo byonna bibaamu woba mu nsi eno gye tuli mu lutalo mu janene ey'obulokozi tubeera mu struggle naye tuli bawanguzi n'okukirawo obeera ng'okimanyi nti oli muwanguzi n'okukirawo buli kyoyitamu kyonna kijja kuba bulungi abali obulungi mweyongere okwebaza Mukama mweyongere okumusinza mweyongere okumusembeza mweyongere okumukwatako mweyongere bwongeza bamu we bafunayo nga badduka abayitamu okitegeera babaze kubala so nga ate Mukama oluusi abakuwaddeko kaki odduka n'obukunkumuka so nga ate Mukama abayagala obeerewo ogabirirwe oloze ku bulungi bwe oloze ku maanyi ge oloze ku he is good Katonda waffe mulungi era mbalamusizza bampita Farida Nalumansi ndi Munnayuganda ndi mukazi Muganda kyekirala Sami tewali okujja nga olina ebitiibwa ebirala ebitiibwa byetaagisa tebyetaagisa nywanja obulamu ndyoke kasita nasembeza ow'amaanyi mu bulamu bwange okitegeera so buli kimu kiri bulungi era neebaza Mukama eyantambuza nankomyawo ku butaka buno e Uganda ndi very happy okubeera mu Uganda nalinga mnisinga Sami ettooke mubeereyo ne mumisinga emmere ya wano of course nze nga wemala wiiki nga sididde ku ttooke mba mpuliranga n'obulamu si bulamu omanyi obukulu buwoomya ttooke obukulu buwoomya ttooke kati olwokuba oba oyagala nnyo okulya ku ttooke oba oyagala nnyo okulya ku muwogo lumonde juuni naye eri bizibu byakufuna kyekyantwala ne UK nno ttooke nzeolaba ate olumwa UK Netherlands ate ngaba Farida ebintu nze ntambula kubanga akatabo kennina kantambuza everywhere kakati Farida tunakugenda ku kyetugenda kwogerako nako lwaleero ebyanvumya luli era ndaba byolimu biti ate engeri gy'oyambadde otadde ebigundi mu bulago ogadde nawo tuyite emabega maaso tetuyitayo otaddeko gundi otaddeko ne zino n'emimwa osiize ennyambala yansi oyambadde nampale naye ndi mu nsi empale eno bagiyita bagi by the way eno eno bagiyita bagi abatagimanyi oba nnyonnyola bagi yes bagi nze njagala nnyo okulabika obulungi Sami nakoowa okulabika obubi omanyi lwaki nali mu nsi edda nga nzijudde emyoyo emizimu ndoza naliko legion naye nga ndabika bulungi welaba ku bifaananyi byange nga nkyali mu nsi
nali ndabika bulungi ninga kyakulya ate jjukira nali muto wali kijujulu ndabika bulungi nnyo okitegeera kati nendokoka we nalokoka nempulira enjiri simanyi tokola nviiri simanyi towesiga bizigo tokola ki era nondabako stage eyo wagirimuko of course nagitambuliramuko ndowooza omwaka nga gumu 2-3 awo kati ki ekyakugjamu obwo obutuukirivu bwe walimu namanya mazima gatufuula baki abeddembe kati nafuuka wa ddembe nyina eddembe lingi amazima g'omanyi ly'eddembe lyokola ki lyofuna bw'oba oyina amazzi matono era ogabaga okitegeera kati amazima galinga mazzi kati gwe giraasi amazima g'omanyi woba omanyiko matini ojja kufuna amazzi maki kati agago matini okitegeera so amazima getumanyi abalokole obulokole buno tugenda tukula tuli mu levels era nze nyina abantu bendaba nolaba engeri gyayambadde oba nolaba engeri gyeyeyisaamu biki nomanya level gyaliko mu buki mu bulokole mulimu levels z'okukula kati gyogenda ng'okula mu byawandiikibwa gyogenda ng'okula mu mwoyo gyogenda ng'okula mu Katonda mu kumumanya gyokoma omusemberera gyogenda ate ng'okola ki ng'oyiga gyogenda ate ng'ofuna eddembe gyogenda ng'osuula ebitali kibiki ebitali bya muwendo ng'obikola ki ogenda obyejjako tugenda tuyiga eno jjane ya kukola ki kukula tugenda tukula mu nsi ey'omwoyo naye ekiseesa buli omu alowooza mukulu okimanyi nti osanga akaana akato kagamba nze taata kati tubalina mu bulokole kati abakuze mu kutegeera obulokole beeyisanga gwe mu nnyamba babeera baddembe kubanga omanya gwe kyoyagala omanya kyoyagala omanya n'ekinaawa Katonda wekitiibwa omanya ne convictions z'omunda mu ggwe kati nze sisobola kwambala minis nyina ekintu kye nyambala nenfuluma ningaale leero nga ndi bulala okitegeera nengaye singa nataddeko okitegeera leero nga nsusse waliwo ogamba kaŋŋendeko wali katiniye naye nolaba nga toyambadde bulungi era nzirayo nenkola ki kubanga omwoyo mulina akola ki kati okwambala obulungi n'obubi kwe kuliwa nze nno ndowooza mu kulowooza kwange okwambala obulungi osobola okwambala nga oba tojjeeyo kubanga waliwo abalowooza mbu tayambala mpale naye ng'olaba ekiteteeyi kyayambadde bannange nga wakiri ayambaddemu empale asinga nga akateteeyi kasaze okitegeera kasaze buli kimu okiraba bulungi nnyo bambi abasajja n'obasaasira abakyalwana n'okwaka twasi kyabatunuulira kati nze kibagi kyange kino kiyinza kukwasa ddi tewali kati gwe kiyinza okukwasa newoba nga gwe sekwaka simanyi tosobola okitegeera bakiyita batya eno bagiyita bagi it is American style omanyi nakava mu America ogenda kuvumya segeri olina okuguma manyi kasita ogenda ku media olina okugumira ebivumo byonna n'ebiki byonna naye abalokole abaliko bategeera teryayagala nze waliwo wotuuka nekumulokole n'omutunuulira n'ogamba naye oba obulokole bukola bwe buti sikyalokose okitegeera ate n'oba ekyesittaza kumba ate oli mu mwoyo kati omwoyo ogwo olina omubalansinga waliwo film bagiyita spiritual but dirty spiritual but stupid spiritual but okitegeera sabasinga bagwa mu spiritual but dirty olina osanga nga yebise ekitambala ku mutwe wakijjako kiwunya okufa teyeerongoosa okitegeera bawunya enkwawa naye ng'ali ng'onnemi ng'azoogera n'azikubaaya nga mu mwoyo ayakabwati kati olina okubalansinga olina okuwunya obulungi ate n'obeera so spiritual kubanga kati eri obulungi buva munda kati womala okulongoosa kati nze
process eyo gye nalimu nakugamba oba nkugambye kati nasooka ne nnyingira mu njiri eyo ey'okubeera nga holiness n'engulayo n'ebisikaati awo nze nakula nyambala mpale by the way nali simanyi nnyo bintu bya sikaati naye mala kulokoka ne mpulira ate oyambala mpale ebiki n'entandika bivaako naye namala nenkula mu mwoyo nenzijjukira ne nga naye luli nali ndabika bulungi nga nzijjudde n'emizimu kati ki ekiŋŋaana okulabika obulungi ng'ate nzijjudde omwoyo omuki omutukuvu omwoyo omulungi kyekindabisa nga gwe baggyemu ebyenda akitegeera kyekindabisa nga atanaaba kyekindabisa kubanga onoonya n'ekiziga ekikolako ne kikubula anti kakati bagamba nti tuli mu nsi tetulina kweyisanga bansi tuli mu nsi naye tetulina kweyisanga bansi muli mu nsi naye temuli bansi si muli Yesu bwe yagamba nawe weeteekemu tuli mu nsi naye tetuli bansi tebagamba tagambangako kweyisa kati gwe oli mu nsi kati no leka nkubuulire ate wala kweyisanga wansi leka nze nkubuulire olaba ebintu byonna bye bagamba nti bya sitaani sitaani alina ekikye ate mwattu nedda kati sooka okirowooza ekyo anti buli kyalina yakikopa buki kubanga talina kikye ensi n'okujjula kwayo kwani kwa Mukama amagezi abantu okutunga engoye ze batunga amagezi gonna gava wani wa Mukama lwakubanga sitaani akorruptinga bukorruptinzi n'abakolera engoye nga ziriko wano ebituli amabina gatambulira bweru ekitegeera hips zitambulira bweru kwegamba n'atuswaza kubanga ye aliwo okuswaza humanity okitegeera naye nga mulimu ebintu ebirungi kyolaba n'ogamba no this is okay kubanga Mukama atuwadde omwoyo amanya ekirungi n'ekibi kati olaba abantu b'ensi abatannategeera Yesu abatannayakirwa kitangaala abatamanyi naye era tulina ate humanity tulina kiri ekigamba nti naye kino kyenkoza mulimu kiri ekyo yes mulimu naye ate waliwo era aba nga bo baavaako nga baggalawo nga takyayawula kibi na kirungi katunuulira abayimbi babeera bukunya ajja ayambadde bukunya lwaki oyo ye naye amanyi ekibi n'ekirungi naye yasalawo kiki kibi aba akimanyi nti kibi oba bayaggalawo oyo ye bamutuuza n'omutuuza ne bamugamba oli ku mission oli ku mission bweti oyina okwambala bwoti oyina okwogera bwoti wookola bwoti ng'emyoyo gijja nga gikuzingako nga gigenda kukuyingira buli kimu aba akimanyi buli kyakola walya aba ku script kubanga ye era we bamala omuwa script ye nga bamusasula kati agenda akimanyi kyova olaba conscious ye kati aba yalondawo sente aba yalondawo sente n'alondawo n'agamba ekijja ensi yes omwoyo n'agutunda omwoyo n'agutunda kayeyagalire mu nsi eno yes kati watuuka eri sitaani ye n'amukola ki n'amuteekako padlock wepa n'amuzingako n'abeerawo nga kyamugamba kyalina okukola nti because of money buli wazimuteeka mu maaso ng'akola era it takes God to pull you out of there olumu olemerayo naye ebiseera ebisinga n'okugendamu eyo contract Mukama abeerawo ng'alaba abeerawo nakubuulira nakugamba don't go yes mitwala mpaka olaba Yesu we yagenda mu ddungu sitaani najja n'amutempting abantu abasinga naddala abaweereza abantu abo ab'amaanyi bayiseeko mweyo gundi you have to go and be tempted tosobola agamba nti oyina level waliwo byokola nga tomanyi kati waliwo byokola nga you have to get face to face with your maker or with your wicked Satan nakugamba mpa kino oba mpa kino ngenda kukuwa bino byonna kati kisinziira ku mutima gwo we guba nga gwagala Katonda ne Katonda abeerawo n'agamba you are not worth that
Eddoboozi oliwulira. Eddoboozi oliwulira naye it is you Mukama yatulekerawo choice. Ekyo kye kikulu. Mukama yes era aleka sitaani najja n'akutempting. Naye gwe kennyini gw'olina okukola ki? Olaba singa Yesu teyawangula sitaani kumugamba get behind me. N'amugamba nedda tulina kusinza Katonda omu yekka biki you know? Era yali badde ate tetulina na bulokozi. Kituufu. Okitegeera. Kale tuline Farida Nalumansi. Farida noza namukyaza emyaka anozange ebiri oba esatu emabega. There. Mu kifo kino mwe tuli agenda kubeera nga akolerawo obuweereza. Egenda obeera studio ye era ndowooza ffe abasoose okukolerawo. Tugenda batuteekawa YouTube. YouTube agita batya? Watonna babbitegekera. Nyinayo already YouTube zenkadde zennina naye kansooke mmala okulaba erinnya ettuufu. Weseeti. Ngenda kweseeti. So, wano wagenda okubeera nga akolera emirimu tujja kubeera nga tubabuulira. Kakati Farida twakola bulungi obujulizi nze nakuleka oli mu Katonda. Bwe twayawukanira Oda what Sami. Ndaba kati matuko gikyusizza. Ntema musingi kati. Okay. Awo man ntema musingi. Okay. Nkuleko oli mu Katonda. As far as I knew. You know. Naye wayita ebbanga ate n'ongamba wali oguddemu. Kyomulabe ayina obukodyo bwe yayitamu oba oliawo okukola ki? Okusuulamu. Obukodyo bwe wabuŋŋamba. Nengamba Farida waanadda. Tujja kufunayo obudde tubwogere mu lwansonga byali bitwaliramu nja kiyita obufumbo. So ekibuuzo kyange ne kibeera wano kyenja tutandikireko. N'experience yo gye wayitamu oyagala ojja gitugamba. Wembeera mulokole nga mmanyi Katonda nsobola okulogebwa. Osobola okulogebwa naddala nga odivertinze from God. Omanyi waliwo okubeera mu Katonda n'obeera ng'otambulira mu butuukirivu n'obutukuvu. Omuntu yekka atasobola kulogebwa, omulokole atasobola kulogebwa yoyo ali ku right stand with God mu buli kimu. Yes. Kati gwe wagwirawa. Kati amina. Kati nze we nagwira actually bandogako nakunyumeza. Sima nti wanga abakulogalo. Bandogako waliwo omukazi eyansindikira eddogo naye lyankwata lwakubanga I wasn't nali divertinze nali deviatinze. Kati omanye obulokole buno buli funny. Nti oyinza n'okudeviatinga naye n'otamanya. Notategeera. Yes. Kale oba okiwulira muli naye oba toyina maanyi kubanga already oba wayingiza omulabe. Wayo omulabe yita akafo kagundi katono nnyo. Bible etugamba temumuwa bbanga. Tomuwa yadde foothold. Ekigundi kimu tokimuwa. Kubanga ye buli waggulawo buli walabe waggule aba musanyufu. Okay. Ng'ayingira. Ate kasita ayingira okumufulumya. Lutalo. Omusanvu giringa gijja. Lutalo. Jukira omuntu Sami omubbi wayingira wayingira nga ne waba walesewo akagundi katini agulirawo ddala buli wamu n'amakinga wide buli ekyagala nekikola ki kyova olaba omuntu atandika naki nakatono tandika nagezesa amaliriza akafulu. We najja mu Uganda olwasooka najja nga ndi mulokola ayimiridde after nali nakaloku kandoza 7 years ng'oyimiridde nga nyimiridde eri tuyimirira kubanga teri bagenda kusumbuwa kwana ye abantu buli omu ali busy
Tewali ba idola nga wano. Tewali ba idola. Tewali ba kubaza. Uganda tubaza. Okitegeera. Eri osobola okuyimirira. Kubanga jjukira obeera ku njiri, oba olina omusumba wo, oba olina ekkanisa yo. Naye ebyo ebiseera nali ndisipayizinga nnyo ekkanisa. Nali ndisipayizinga nnyo kaga. Ojjukira ne interview yange eri eyasooka bigambye ngo ngamba ekkanisa si kikulu nnyo naye kati nkyusaamu wakyukamu lwaki nasooka kuyitayo eyo nayitayo okuva e Bulaaya n'otuuka wano nga toyina kkanisa nga toyina community y'abalokole b'obeera nabo kubanga we najjanga jjukira oba wetaaga okubeerako n'abantu olina okuŋŋaanira kati wona oba toli eno ate tewali middle ground oba ojja natuuka wano nga sirina balokole bemmanyi nga sirina nnyo wenkuŋŋaanira kati nenkwatagana n'emikwano gyange buli ate sitaani yankola akakodyo oba nze kennyini neekola akakodyo nagenda ne ŋŋamba ti buli kyenkola ne kiyitamu bwe kiti nga nywayo BM ate gwe omulokole nze nga mmanyi kale okunywamu ka wayini akatini si tekyali badde kibi naye owulira kigenda kikutwala kisobola okutwala okitegeera era siba advisinga bannange tonywayo yadde akatini kati nze nkulaga kyejje kyava nagamba muwulirize bulungi muwulirize temunkootinga obubi natandika bwe nti nzize wano kati nga ngamba buli we naakolangayo ekintu ne kiyitamu nga nnywayo kabbiya kamu akanyogoga ng'oyiwayo ku mumiro okitegeera kati nga buli lunaku kumpi embeera nekyenkola ekikola ki ekiyitamu kati jjukira buli lunaku oba olina okunywamu naye tekyali kya buli lunaku but kyali something like that. Obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18. Ebbula ly'essente ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesoboddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga abenkya ingero 11:25 emmeme gabagaba inaagejjanga afukirira naye alifukirirwa waayi ekyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads, sabbuuni, shavers, engoye, ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olabanga ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku noti 786 noti 26 okugaba gwa mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026. Unique Media Menstrual Empowerment. Friday jukira buli wamu wa happening wano pressure ye Uganda si yeyeri wano pressure Saturday okekusika yadde oli munju wano tukuvuga speed oba oliawo n'owulira ebiyimba oba oliawo n'okola ekitegeera kati oba tolinawo okuŋŋaanira oba tolina program gy'ogenda kulaga bakuŋŋaanira n'abantu bano weekanga ovudde mu nnyumba ng'okoze eki ogenzeko out. Actually nze nakubira friend wange gwe nalina mukwano gwange wedda nemukubira nemubuuza oliwaana nemugamba jangu tugende nkugulire ku kanyama kali akanyama kaffe okajjukira nkali olulya oyinza n'okwewuunya n'oyo akalya juzi nyina gye nalaga ne bagamba mbu amatu gawooma ne ngakaangagezeeko gawooma okutu kuwooma Sami woba tolyanga ku kutu genda okulye kungulire ngenda kugulira ate kugula sente me ngenda kulya ekigere kye sinalya naye nakyo baŋŋamba maama mbu kiwooma okufaako olufu
aha katoyita mukwano gwo lwa pita mukwano gwange yes nfune company it was a Friday nga mpulira ndi board nyina nali mazo kola ko nga BSM bulungi nga ndi happy oli muvayi nga netaaga okukola ki okulya kanyama okitegeera nyweyo ne kabbiya nga ka aka nzireyo ewaka nebake ne kati Farida tonakweyongera sukutuka embuzi ekibuuzo wava eri oli mulokole era nali mulokole ebyaddala hey. Kati ekirowoozo ky'okunywayo kabbiya kamu buli wootuukiriza simanyi kyekyava baga nti tulwanagana na mubiri na muki naye ng'okimanyi kibi munda mu ggwe nali mmanyiwo okunywayo akamu empulira ababyogera nali mmanyi okunywayo kubanga n'abalokola abasinga abandi abo bajja kunjulira bagamba okunywayo akamu tekirina buzibu okunywayo glaasi ya wine terina buzibu yes teyali badde na buzibu naye gyekuliidinga okitegeera tekaali badde na buzibu naye oba nga atandise oba oguddewo yes aha mukwano gwajja mukwano gwange ajja tugenda out tukola ki tunywa yali wansi mukwano gwange wansi tunywe nga tunywa nze nanywayo bakamu neyongeza kwolwo nenywa bubiri jjukira obudde nenywayo bubiri nengenda ewaka nenkeera jjukira teyavaawo netubeera ffenna nenkeera netugenda n'olwaddako netugenda olwaddako nga ndi mwezi onywa 5 ndimu 5 awo so wano kyenjize kii kino sofa n'abo abatulaba nti wali mulokole okomyewo kuno n'ebisinga bikyuse n'emikwano loneliness tokyagirina nnyo olaba ng'oli lonely so okubirayo friend ofune company ate nga abasinga nammwe mubikola abasinga we bava e Bulaaya bagwa abasinga so mukwano gwajja kyenvudde nvaayo ntaase bangi yes so mukwano gwajja ye wansi ogenze naye mu kifo ekyensi onywayo kamu gwe kirozo kiggaga sitonywayo kamu oba toyonoonye n'enkya ne luli omanyiza oli mu 5 aha tugende mu maaso kati tumaze ate awo tebatukwanye jjukira omubeeramu ebyo ebibaala of course abakwana baba bajja ate omuntu gwe nali naye yali nga muntu wakukwanibwa ayagala nnyo ebyo ebintu wakukuula wakukuula ayanguya nnyo yetakyukanga naye nze nga mbiraba bikyamu era nga mugamba no ofuna omuntu omu wakiri kibi koze bitya naye nze nga ndiwo mmanyi obulokole bwange era nga mubuulira enjiri era ng'obulina mu mutima nnyo obeera mulokole ekyo tekikuggyako bulokole obulokole bw'oseeredde n'ogwa ekigo I'm just giving an example kati ndi mulokole nfulumye wali waseerera ngudde kati ekyo kinzijjako okubeera omulokole ate kikuggyako oba oseeredde n'osobola oyimirira n'oddamu n'okola ki kati that is what happened era omukyalo oyo waliwo abavubuka awo abatulaba nga tuli babiri ate nabo babiri ne batwesooka tubeera nabo ngenda okukizuula afterwards nze by the way nyenako omusumba omu gwe nabuuza oba okufumbirwa okufuna omuntu yenna atali mulokole kubanga eri e Bulaaya kizibu okufuna omuntu nga mulokole kitegeera nyena gwe nabuuzaako naye alayika omusumba oyo alayika ali mu kigo wansi oba tannatuuka kumanya omanyi Mukama atuyisa mu bino byonna tumanye kubanga ebintu ebisinga sisamye ekintu nga tonnakituukamu you cannot know the depth of it okitegeera kubanga nze ebyo ebintu nali mbirabanga ebya bulijjo okubeera n'omuntu kasita obeera n'ogu omu tokyayenda tuli balokole kati funayo ogu naye kati ekino ekyokugamba nti nga mulokole munno nali nkimanyi ngamba ebyawandiikibwa mbimanyi of course ekitangaala tekyegatta na kizikiza nga naye nze ngamba nze ndi kitangaala ekyaka ennyo ekizikiza kirina kudduka misinde yes okitegeera kumbe kiri ekizikiza kiri living sitebamala gakikola ki
Farida genda mu maaso gakijjawo kakati omusajja nga mbeera naye nga ndowooza muntu ali singo nga nimbalimba awo ngenda okumala naye like 2 weeks ngenda okulaba nga alina omukyala nga ngamba nyina kyenjagala okugamba simanyi biki era nyina omukyala naye kati waki tewaŋŋamba wenna wayali yeeyisa nga singo naye abasajja abafumbo mulekerawo okweyisa nga basingo okitegeera yeeyisa nga singo kati nze nali manyi nfunye ofunye omuntu wange gwe mugenda owangaala mwenna jjukira ekintu womala okiyingira ate kya kizibu kyakuvaamu newotegeera oli nti mufumbo kubanga baaba abantu b'ensi main target yaabwe bakozesa sex bamumanyi amaanyi agamulimu lwakubanfe abalokole fe abatamumanyi amaanyi agali mu sex oli kasita yegatta naawe aba mukumazi wangi aba akumaze akakonka nkaterese mu bwongo sooka otutemeretemere kati jjukira wamala okugamba nti mufumbo ng'olwedde kyawedde dda ogamba ate tunazaaki let's just continue tulabe engeri kiyaki mu kifo kyokita mu kifo kyokivaamu newesevinga oba ogamba ate onookivaamu otya kubanga waliwo enkwansa awo waliwo endagaano ebayakoleddwa ate jjukira yayingira mu bulamu bwange nga mmaze emyaka ndoozanga 7 siroozangako ku kibala ndooza okitegedde oli otya ndisebo nali maze emyaka nga nekuumidde nga ndi leero lengera bwengwa ku kicupuli era bannanga balokole twegendereze negwa ku kicupuli ky'omusajja nekiwala embuzi yange eriwa yeyo emyaka 7 ogiyita ntono oba yali ndika okubuzi gwange ngwekuumidde gwemanye kiseddume ne bakitwala okitegeera kitegeeza omuvubuka oba omwami ono yali ava mu bbaala naye wamujja mu bbaala saamujja mu bbaala ono ye yali si mulokole kale twamiitinga era mu binywero kubanga twali tuli mu kunywa but twali waka oli netuconnectinga bwetutyo oli nato nja batwalako out naye ng'olaba abatwala out alina emitwalo 5 nga nze nyinamu ssente era na endinga up nga nze ngula kati oli mu kintu n'omuntu awo netusimbulira ddala netutandikira ddala okunywa naye kati mmala nzira e Bulaaya naye nga mpulira kyenkola si kirungi nga nanyonya engeri yokivaamu nga sikola ki naye ekyo namala nekivaamu actual ekyo saakirwamu nnyo nakimalamu ndooza emyezi nga 6 we nadda e Bulaaya omwoyo omutukuvu ng'abeera annumiriza omuntu ate by the way nze omuntu omanyi nali nsmokinga before ewaŋŋamba nga nkyali mu nsi naddamu ne ntandika okusmokinga after meeting that guy kwegamba emize gisinga jadda era bannanga balokole twegendereze kubanga ye sitaani eyimuye kukuzawa Misiri yewava kubanga yeeyo gyakolera emiki gy'emirimu gye ye eyimuye kukuzawa mubiri bye wavaamu era ogenda obiddamu mpolampola era gwandaba ngo ogenda oddamu emize egyo gye wali okola tunuulira entambula zo woogiraba kubanga ogimanya nga nali sinywa mwenge kati nguzeemu nali sikola kino kati nkizeemu nali sikola kino ng'omanya nti omuntu gw'oli naye you have to separate kubanga omuntu oyo aba akujja ku kkubo lyaki kati mu byoyogedde ya Mukama soke tuddeyokko wali bakindaga omala okukwatagana n'omwami ono ne mwegatta kyekivaako endagaano eno gy'ogamba so obadde okyaŋŋamba maanyi kyagalimu kuba kwegatta bwegasi kwegatta bwegasi bayibuli eyogera ki ku kwegatta simanyi egamba babiri eyegatta n'omwenzi kansooke ne kino bayibuli etugamba nti eyegatta n'omwenzi afuuka nga ye wewegatta n'omuntu omwenzi ofuuka nga ye sina bwenzi bwokka ayinza okuba nga alina teyeebaka
ayina ebimutomentinga buli ekiri mu bulamu bwe okifuna ofuuka nga ye kyova olaba omuntu we yeegatta mu bufumbo omufuuka omuntu ki omu kati nawali mu bwenzi muba mufuuse omuntu omuki kubanga that is a spiritual worship for Satan actually. Sex is worship. Katolo. But you're either worshiping God wobera mu bufumbo obutukuvu kubanga ekyo ekikolwa kye kireeta forth abaana era Mukama yakiteekawo abaana bakole ki bayitemu abantu bajje you know creation kati we mukikola nga temuli bafumbo mubanga abawa sitaani eki kyova olaba ebiseera ebisinga sitaani ayingiriraawo natandika okugamba kino woofunirayo olubuto natandika omwana namudivertinga omwana yali badde wani owa Katonda kitegeera yes so well, sex is a system ya Katonda gye yateekawo to bring forth creation oli gye yayingira mugende muzaale mukole ki mwale so omulabe gye yayingira omulabe ajagala nnyo eyo kubanga eri gundi kyova olaba yatemptinga Adam ne Eva okubaliisa nga tebannafulumya nga tebannafulumyayo kitukuvu kati Katolo baganda bange balina abantu baabwe nga 5 abo nabo batuleke abo mbesonyiwe babo bakyali oba baliwa anti kati abayina alondemu omu anti kati walokoka toso ojja nabo mu bulokozi naye bwolokoka omwoyo mutukuvu akugaidinga ate naawe omanya nti this is the right woman ate wonyiikire nnyo bano abalala beetwala nabokka omwoyo omutukuvu akola omulimu naye omulokola ate okutandika okubeera bwotyo awo oba ogudde ekigo ky'amaanyi ku bukunze gwe togamba nti nze pasita wange ng'ayina 5 okitegeera bana abatulaba bayinza okuga nze omusumba wange ng'ayina 3 ate akulukutirako amafuta you know abantu babeera delivered buli kimu ebyo birabo omuntu asobola okukikola nga naye alina mu kibi ekirabo kisigala kikola so temubuzaabuzibwa mbulwa kubanga omusumba ayina amaanyi gasigalawo yadde oli mu kibi ye Katonda n'addiringa naawe muye Mukama tajjagana kujja kukola ku bantu mbulwa kubanga gwe oli mwenzi okitegeera yajja kujja akole if it need be kubanga mulimu abamwagala abamu mu kanisa ne weebanga eri etya mubeeramu abantu abasikinga abagala era bajjira Katonda yajjira oyo ali ready to receive him wajjira ate waliwo abatugamba nti woba omanyi oli mu kyaki weeti mwenna mugenda mugeyeena kati ate abagirimu nga tebamanyi kati goli kubanga si buli omu awuliriza nti awuliriza abo abageyeena okitegeera okimanyi nti ezo kyeki ze bayita ez'abalimba ate abantu gye bava ne balokokera ddala okitegeera kubanga nabo both they are just false naye nga babuulira Yesu ate Pawulo yagamba nti Yesu oba bamubuulira mu buki oba mu buki kasita Yesu abuulirwa ye abaagala Yesu bajja kuvaamu era bamala ne bavaamu yes so oli ayinza oba yatandikira wakyamu abasinga batandikireyo abalokola abasobola bayinza okuntulira kubanga bannabbi bali abo obulimba balina ebintu ebiri ebikusika amangu kati wotuukira okumanya amazima ng'ate era oyiseeyo eno kalinga kasengejja Mukama ng'osasudde school fee kalinga kasengejja abasinga bayiteeyo then nomala nomanya amazima kubanga obeera eri ne bikutama nogana waliwo ekitali kituufu then kasita otandika okwebuuza omwoyo omutukuvu ng'akukolamu omulimu ngodda tuddeyo wali kati ogize ozzeeyo ebweru naye mwoyo atandise okukulumiriza nemala mba ndi bweru omukyala ndowooza n'abitegeera omukyala w'omwami
wadde yakugamba nti ndi mufumu asigala mutambuza ate olowooza kyangu kyakuvaamu. Fulidde wali mu bwenzi. Nali mu bwenzi era walaba neegaana. Nali mu bwenzi nga naye nga ekisajja nga kiŋŋama simanyi oli ngenda muvaako. Ntovuma musajja gamba omusajja. Okale omusajja. Nga kinimbalimba nga webalimbalimba you know. Naye omukazi ndooza yamala n'amanya ndooza n'alaba n'engeri gye yali yeeyisaamu ewaka ndooza nga takyafugika. N'ategeera. Muwaayo ku ssente namuwa omulimu akola. Nali naggulawo ofiisi ne ngimuteekamu akole. Muntu wo. Ate nze nno ebyo bye nali sibidinako nze nga ngamba oba kasita alabirira famire ye. Omanyi ffe abasirira abalokole tusigala tukola bulungi newe wabaawo. So wali oyagala kubba muntu musajja. Amunanga ate anti otandika omukolera ebyo katoli mu musika eri kyolo omukazi yatandika okuyoba. Omukazi n'agenda munange n'andoga. Yagenda yansika omwoyo. Kubanga ffe tubeera mu nsi ya mwoyo. Oli wa tamparinga n'omwoyo gw'omanya. Okitegeera yasika omwoyo gwange n'agutwala. Nagezaako okukola ki. Kubanga abantu abasinga eddogo lino nze engeri gye nabirimu nali manyi kyali mukola era we navaayo bwe nti nga maze okuva mu kwebako. Kubanga omuntu asobola okwebasa then nakutwala. Omuntu tasobola kutwala ng'otunula. Yes. Kati mba ndi awo ngenda okulaba nga otulo tuntwala. Otulo we tuntwala ngenda okulaba nga ndi ewantu. Ewantu gye nali nga waliwo omuntu wandoopa. Naye omuntu ono malogo beekweka. Saamutegeera. Ali mu kundoopa. Naye nga wali emisota sami. Giri emisota nga omusota gwojja ne gumpunyirizaako bwe guti ne gugamba obayo ono. Ne guntuukako bwe guti naye nga nnyina confidence. Ne ngamba ne gumala ne gugenda ku mulala. Kati waliwo omuntu eyali guilty twalinga be batadde muki mu saako. Waliwo omuntu omulala nange oba waliwo n'abalala. Nga waliwo omusawo omuganda gwe batuleetedde mbw alabe who is guilty. In that gundi eyo gye nagenda mu rem. Kati nga omusawo n'agamba omusota n'agamba omusota noonya omuntu ali guilty. Nga ne gukulabako gukuluma bulumi. Sota ne gujja ne guneesimba mbweguti mu maaso. Ni Yesu ye yantaasa. Kubanga gwamala ne gunvaako naye munda munze nali mpulira nga siri guilty. Akitegeera? Nali mpulira nga siri guilty naye waliwo omuntu eyali guilty. Gwe gwamutuukako kasita yalaba nga guzze ku nze ne gugenda bwe guti gwali gudda ku ye n'ateekayo emisinde. Kati nenvaawo ndowooza nga oli omanye ebintu by'omwoyo biri so funny. Abo abakazi abagenda mu ddogo bayinza okugamba leeta kino leete kiri okume wali omuliro okyokye. Oba leeta endiga, oba leeta gundi oyokye. Nga bw'olamiriza amannya omuntu woba omumanyi. Kubanga ye sitaani akolera ku mannya, akolera ku nkwanso. Kati ateekwa kubanga kye yakola. Kubanga nalaba ng'omuntu ng'ali mu kkuma byoto. Nga naye enjuki bwe zivaamu nga bwe zaagala ekiganda ky'enjuki kyagala okkuluma kivaayo naye munnanga ebigambo bye nalina mu nze nalina ebyawandiikibwa bye byantaasa in that situation. Bye byantaasa naye navaamu nga ntegedde nti mbadde ndi mu kulogebwa. N'ensonga lwaki olwo? N'ensonga nagitegeera. Nengamba ntuuse n'okulogebwa. Lwaki tulogebwa? Anti nali simanyi nga manyi ndi untouchable. Olina ekitanga naye omuntu watuukira okusika. Abakugenze wala sami. Abakusobola ate namanya. Kubanga jjukira oluggi olwedde lwali luggule. Ate n'ekirala nali mukyamu okubeera n'omuntu atali mwami wange. Ate ng'okimanyi. Ate nga nkimanya, ate nga namala n'enkimanya. N'okikkiriza n'ogaa tujja kupambana. Tujja kupambana ovaayo ddi. Oli omuleka ddi. Anti nga nsuubiza ssaawa yonna avaayo wamutama naye.
wa mukyala we omanyi bwe bityo ebitulimba banange temuseka ate abakyala ababuuli muve ku basajja b'abannamu mufuna abamu munange ogenda nga tomanyi kati ng'oyo yajja mu bulamu bwange nga simanyi nemala naye wiiki nga bbiri otegeera yitamu naye lwakubanga nti kyenkugambye ekiri waliwo oba wabaawo enkwanso kubanga abantu abasinga kasitajja mu bulamu obwo abaza sex yenkwanso kubanga omuntu nga takuyinaako sex kyangu okumuleka kyova olaba mukama mulungi nnyo okutugamba nti temwegatta nga temunnakola ki temunnafumbirwa nze I advocate for that lwakubanga oyinza okutuukayo eyo ate ng'emirimu mifu naye osaba omwoyo omutukuvu n'akola ki nga mugitereeza n'akuyamba okitegeera naye oguma at least n'oyingira mu kintu ekiki ekitukuvu okitegeera kubanga kati ono ye yakozesa ekyo kasita yalaba nga kikutteeyo n'amanya kati ono ne wemugamba era tajja kgenda kuba kati amazima gali nti omukazi yali mutuufu okukuloga yali mutuufu era namala nentandika okugamba Farida ntandise kati n'okulogebwa this is too much era nentandika okuresolving how to leave that man namala nemmuta namala nemugoba namala he was a very good manipulator ate bannange mukama mulungi kubanga ffe abantu ababeera mu mwoyo oba abalokolebwa ebintu byonna bigenda okujja ng'obimanyi kati manipulator agenda okwogera ekintu ng'olwedde okimanyi okitegeera ffe tuliko omwoyo gw'obunnabbi agenda okukola kyonna kyakola oba olwedde okikola ki naddala ng'azze mu bulamu obwo nga pretendinga nti ki timutuufu ate ng'alina ebirala by'abala you will know mukama abajja kulaga mu birooto era bannanga abalokole nze era oli nawaaba musumba nga bayomwogerako kinga naye akuba ebirooto abayina waliwo ekitagatta waba kubanga omulokole tosobola mwawulana kirooto tosobola kutwawulana visions tosobola kutwawulana ate Katonda ayogera nnyo mu birooto omanyi lwaki kubanga ensi eri so busy okitegeera kati awo akukwasiza n'abaako kyakulaga kubanga oli wansi oli olumu tetubitegeera tuyinza obutabitegeera naye ebiseera ebisinga okimanya ogamba okitegeera naye lwakubanga ebiseera ebisinga oyinza nokinyoma n'ogamba nota actinga naye nga wakirabye okay kati kitegeeza amazima gali nti nga tonneegatta na muntu wali badde osooka kutegeera ono omuntu nnyina naye future omuntu ono agenda kumpasa omuntu ono ali willing to go okugenda mu all steps okutwala kubanga tekikusala sami oli obuteekola ki obuteeyonoonesa naye tekikusala woba toyina kyokoze naye woba olina kyokoze naye osigalamu olumwa okitegeera naye oli wakudisappointinga nakugamba nze nkulesse ate alina abakututeko ki tewali nina mukwano gwange yaŋŋamba Sammy nze okuddamu okuba n'omusajja yenna ng'amaze okumpasa nemugamba ndi naawe ku ekyo nange I'm advocating for that 100%. Omusajja yenna ate ayina ekirala leka mukama si na musajja yenna leka mukama akuliidinge kubanga abamu ba agenti ba sitaani okitegeera yaddaze mukama leka akakasenti yono omuntu ono muwuliriremu emirembe ebirooto byofuno bibeere nga bi-aligning nga n'emirembe egyo gyokola ki so may his will be done. Yes, let his will be done. Tomala gagenda kubanga abantu abasinga n'okufumbirwa obubi ensi eno etabunkanye natufuna okumanya nti okubonaabona kwonna okwena ensi bufumbo obufumbo mismatch obulamu bunyuma obulamu buwooma
ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Mismatch nyingi nnyo n'abali mu nsi n'abali mu ki mu bwa Katonda. Mismatch nyingi. Waliwo yakiŋŋambira. Ate buli puzzle weetagatta. No onowogimalamu emyaka 5. Obeera awo ng'okola ki? Ng'ogezaako gigatta. Ng'ogezaako gigatta kati nga. Kumbe mulimu ekibulamu. Yes. So waliwo yaŋŋambye nti ekisingo tutawaanya mu nsi eno obuzibu bwava wali ku famire. Obufumbo obwo bwe buleese ebizibu. Era Sitaani ayagala nnyo abantu abatali ki? Wamu. Ayagala nnyo yaliwo ku dismantlinga God's will. Kutta God's will. Walaba nti gw'oli meant kubeera noono kubanga mugenda mulwanisa ng'ateekawo omulala. Ekirala ekiringa kyo, ekitunula nga kyo. Ate kino kijja kyo kisabike nga kati oluusi Mukama gwakugamba ogenda mutunuulira yenna aliko engeregeze. Kumba agenda mukola ki? Agenda mukolamu omulimu. Nera ne mulinayo muligo okwefaako. Abalokole banaye mubikole. Katonda tagenda kukunaaza. Kwate ebbaafu. Gulayo karoolo ono owunye bulungi. Abalokole bawunya bubi. Mukama agenda okulaga omuntu yenna ng'atunula bulala, empala zisibye bulala, awunya bubi, lwakubanga ate oyo wabanga Mukama gwe yakulaga, oyo ye mutuufu. Kituufu. Kubanga Mukama aba agenda mukolamu omulimu, nawe aba mumpi abajja kuwanvuwa. Naye ndi mukusaba. Igwe gwe bali Katonda gwali mukulaga oli. Ebintu ebimu Katonda tagenda bikolera. Genda obikole. Ekikwambaza empale ezirimu ebituli kiki? Ekitegeera. Mbola okuba osaba nnyo. Gendo mala okusaba genda ofune omulimu okole. Ontegedde kuba era togenda funa mwana w'abandi ate nga yakulabirira. Awo ne Katonda oba omuswa olinga amuswaza kuba Katonda yatugamba ffe abalina olabirira ki? Abaami. Bati batuyambako buyambi. Egwe n'osanga omusajja ng'ali awo mbuba yasiba mu kusaba na kusiiba. Omukyala yakola. Annange nedda. Kisinziira. Kisinziira. Omukyala waba bulungi. Anti wulira. Faida wakisiga kukanya naye ku ekyo. Omukyala waba bulungi. Ne waba alina akasente kakuwa. Akusuubira okwetetenkanya oyimuke. Anti omukyala ayinza okuteekamu n'oyimuka. Exactly kyeŋŋamba. Naye ndi kuba n'abateefaako bamanyi nti omukyala akola. That is a wrong mindset. Omukyala ajja tutuuka era akoowe. Okoowa. Kubanga omanyi ekikooya? Kiri ky'oba okola si kikyo. Si kikyo. Goliwo kuyambako. Kiringa akagaali kafuula piki. Kalina we katuuka ne kagaa gundi.
ne kakuba ekigo mulimbe na accident ojja jifa so katuka ku lusozi ne kagamba sijja wano sigenda so I think ebintu ebimu leka tubiteeke mu nkola so kyensinza otutegeera nga tukivaako tugende ku kira sex si mmiya sex no era gwe tolowooza nti oli namumaze olina era abantu abo abalivinga that life they are miserable ye abatamanyi nti sex system yamukozesa nnyo okuputinga abantu down okubabba omuntu nga mugagga nnyo n'agenda nga yeegabagaba era olaba abagagga abeera ne mukazi waago ne yeekuuma era watandikira malaaya n'atandika bino olwo biba bigenze sitaani aba ayingidde so nsobola sami okeera ku makya ng'ebintu byange bitambula bulungi bizinensi ziryoke buli kimu kiryoke ne baka n'omukyala ebintu byane bifa bisoboka kubanga oli omuntu naddala ng'obadde mu bufumbo nga ndi mufumbo woba oli mufumbo netambulako notambulako mulundi ogumu omukyala yekozezza ali mu kusiiba yaga ali mu lusozi nga nze asoose naye n'abakyala mweddeeko bakyala babasumba babakyala b'abaami abalokole abasajja baagala nnyo okulya mubawe ali mu kusaba na kusiba ennaku aga ngalowooza ye yakikwata anti talina jajja kulaga ajja kgenda sitaani ajja mukozesa kubanga n'ebyawandiikibwa bitugamba nti mutegeko essaawa ebiseera ebyokusaba n'ebyokusiiba muleme kwammaŋŋana muleme you know so that you can satisfy each other oli aleme kuwankawanka ku bantu balala kubanga wootamusatisfying agenda kuwankawanka oba oyagala oba ajjudde omwoyo oba tajjudde ajja kuwanka sitaani ajja mukozesa kubanga kiri kya mubiri kyalimu so olina okutuukiriza obuvunaanyizibwa omukyala owange ali mu kusiba ennaku 40 ana nga gaba mangi sami nga bakulekeredde nnyo ati nkunyonnyola abanga bazigendamu ennaku 40 nga bafumbo ennaku 40 beba twonoonedde abasajja kati nga buli weziwera ssaawa 7 ku 8 essaala n'etandika agimalamu ekiro ennyo essaawa ezi 3 kizaawo n'otulo lwala tewali kwebaka kakati nze sami okuyise kuwankawanka mpa nenfunayo kashuwa ate buba shuwa kaba kashuwa obwana obwo sitaani abutendese bumanyi buli kakodyo nenfunayo kashuwa omulundi ogwo nsobola ebintu ebisobola okugootaana lwekyo ati guba gumu era endagaano oba oyingidde oba weegase n'omwenzi oba ne waba mulokole oba omenye endagaano oba okoze ekibi oba ofuuse fornicator mpozi bebo ba fornicator ba adulterers baba adult gundi omufumbo abakoze adultery okitegeera anti netonze wetonzeewa ewa Katonda newo mukyalo oyina omugamba mukyala ki mukyalawo tobufumbo bufe wewagendera wali tomanyi nti bulina okufa yabireeta ennaku 40 nnyingi bayibuli egamba nti ekibi kyenenye okitegeera wenenye omuntu akweka ekibi kye abasinga mukikweka kati kikulemye okugamba ani mukazi wo buli omanye advantage eriwo wegamba mukazi wo muba mugenda kuddamu mukole ki munnange muddamu kubanga jjukira wewenenya olwo oba okkiriza nti kiri kye nakola kiki kibi ate obeera ready to turn kati watansonyiwa emaali yange negenda kati wali ogendera kyokwenda kyovulaba ati ye yabireeta kati wali olina okubeera ne self control nali nayo kupaka ennaku 40 10 zaagaana sabikenge banyaga etene Farida Dalubasi tugezaako kutematema ensonga zino funamu ekyokuyiga tuyinza batuzooge olumu tuseka
naye waliwo abantu abali mu situation zetwogerako ebyaddala nga Yesu ono yakola ensobi naye ate era waliwo yamusindiikiriza ogikola. So ebintu by'obufumbo ndowooza senga tugoberera ekyatugambibwa okukola mu Bayibuli. Ffenna buli omu n'azannya paati ye nga waalina okugizannya. Senga ebizibu emu tetubirina. Omanyi Bayibuli eyogera ekintu ekirungi ennyo egamba nti omubiri gwo ggwe kasita ofuna munno teguba tegukyali gugwo. Ne waagusaba mu nnaku 8 oba olina gumuwe oddeyo ogattewo. Kuba Farida nkuwulira abasajja balina ennaku. I know. Basajja balina ennaku. Ate wekituuka awo nze abasajja mbasaasira. Wantawo wazibu. Kubanga bo omukazi oyinza okubeerawo. Baseka muganda wange Rwanda baseka naye wazibu. Nawe omanyi wobeerawo ku time eyo oba owulira. Wazibu nnyo abantu abo aba alina okukola. Abakazi ababbi we babbidde ettaka ly'abasajja we basayiningisiza ku ndagaano. Awo. So awo wameza abasajja abanene ba Samusoni bani bonna bosomako. Katonda ansekerera mbusami nze nange wammegga olumu wabamegga naawe wagamba wammeggera ddala. Ddala kyaki? So kati tuddeyo ko wali ono omugobye kyekiddako awo. Awe namugoba nentereera nenzirayo kuki mistake gye nakola ate butafuna era nenziramu nengwa in the same thing. Naye ate ku luno kino ate kyali kika. Oli otya? Nzikiriza tutandikirawo ku kika ku programu eddako tuwummulemu katono. Programu eddako kiri ekigo kyeyagwa ndowooza tekyanywera bulungi. Kyali bakiyita batya? Ndowooza enkona teyatuuka ku ttaka. Kigula luggi. Kati tubeerako mawe ate okugwa okulala. Bino bye twogera mwenna abava e Bulaaya. Bino by'Abannabulaaya bano aba Kampala. Mwenna abasinga mu bituukamu lwa nsonga emu. Ng'olowooza oli mulokole nnyo. Ate era oba mulokole nnyo. Era bakyalibo bali abatali balokole tebakusobola. Ne bagendamu tebalina buzibu. Ekitangala kijja kwaka nnyo kikole. Kale tujja kudda